Sente tubadde tuzirya ne SB4. Ekyo nkikkiriza bulungi Gambadde nsaba SB4. Wetugerera hasaawa zino eno eby'omukulu SB4 byongedde ddala okubeera nga byononeka. Poliisi emusazeeko ku nsonga z'omukulu Don Chris oluvannyuma lw'okugamba nti no SB4 media yabadde atereka ssente ze ez'abadde afeera Bannayuganda. Ino vidiyo nga bwe nkugambye eri so emotional, making sure nti no ogisharingirira abo Bannayuganda abadde baagala okugenda ebweru nga bakozesa kampani ze bateesiga. Awo wennyini nyogera n'okujjukiza nti no gimpereka like ebiringisa otambula ku supiidi eya waggulu nnyo. Awo wennyini katutandikiriwo n'amawulire gaffe agaleero. Omukulu Don Chris oluvannyuma lwa SB4 kumuteeka nnyo ku nninga. Mujjukira bulungi nti no SB4 y'omu ku Bannayuganda abakyasinze okubeera nga balwana Bannayuganda be baafeze omukulu Don Chris babeere nga basobola okufuna ssente zaabwe. Omukulu yakitedde nti SB4 ali kufuba nnyo bambi bamukwate abeere nga akomyawo ssente z'Abannayuganda be yafeze. Atandise okubeera nga amuteeka mu scandals ng'ayagala poliisi ekwate SB4. Bambi mujjukire bulungi nti no SB4 y'omu ku Bannayuganda basobola okubeera nga breakinga zino ensonga, ate ensonga bwe ziti abadde abibeeramu nnyo ate nakola ki n'aziggusa ng'erinnya lye werigamba. Njagala osooka owulirize no mukulu ng'awayiriza munne tumale tweyongereyo. Sente tubadde tuzirya ne SB4. ekyo nkikkiriza bulungi Gambadde nsaba SB4 asasule abaana kubanga nze mbadde mukozi SB4 nga ye mukama wange. ewulira Era SB4 ebyo byonna byakola okuŋŋaanya abaana kale afuniramu wa agezaako tereza linnya lye bw'alowooza. akolera Mama Fiina mukulu mazima. SB4 anze ngamba SB4 sasula ssente z'abaana, tobeewoomerezaako, teweefuula nga mulungi omu. SB4 sasula ayina naye ze yalya empitirivu ezimbukadde 10+ under sky pins. Osooka weebuuza amaanyi ateeka mu gaali. Lindako Don Chris. Nina kyesitategedde SB4 mukwano gwo Mukama wange ye nannyini wa Sky Pins. ye SB4 y'omu ku bo nga SB4 n'abalala. Otyo So SB4 sasula ssente z'abaana naye kwegya emyaka okubeera nga gwogamba oli buloga ofuniramu wa anti akolera bantu anti kati abasasula ssente zaabwe ze yalya eziriwa ssente ze yajja ku baana azisasule. Bano bonna be baaferebwa Sky Pins ali eyo ng'agamba nti baabagula. Bano bonna baagulibwa. Bano bonna ba victim ba Sky Pins. Sky Pins Tours and Travel n'okusenguka basenguse nakiro okumanya nga babbi. Basenguse nakiro amaziga g'abantu bano bonna. Sky Pins Tours and Travel bafere so Don Chris yonna gy'oli bano abantu bonna babaguze bano bonna nga byogenda otambuza ku mutimbagano. Yanguwa osasule ssente z'abaana. Mwagala ki? Kadoni, Mwagala tuwa ssente zaffe.
Doni Kuleska nkubuli. Goli muganda wange sandi bigambye bino. Fenna tugwe ddalu naye noonya booli gwirako. We are all mad. Fero tulabe ino nga tulwanagana ne bashalumu bantambi betusobola. Junior leo abeko ngampa kulentalo z'abanene. Mbeera mu bano bensobola. Bemanyi nti nja musanga musabule. Nga nenda ina kyajja kunkola. Ye lwana entalo z'osobola mukwano. Futwa tubeere no twevuma boys dome twesobola. Naye mukwano ojavuma omuntu siba amatako siba biki ebirala byonna wandi bikoze ne president w'eggwanga ye tomuzanyirako. Doni Kulis toddamu okuzanyira ku president w'eggwanga. Yayinza obutanyiiga naye abamulyako. Museveni oyo ekimusibidde mu buyinza ayina abamulyako. Abatajja kutunula butunuzi sebo nga golieri ojolonga mukama waabwe awo toddawo era nkugambye Museveni muleke mu byokola mulabe bulabi takutumangako kukola business ayina ebizibu bye omusajja ajja kukubesa mutwe webuuza omugenzi yisima ekyamutuukako manyi mwerabira mangu buuza omugenzi yisima oba singa taliiwo muna abantu bazibu abantu bagenda empola. President Museveni takutumangako okole business mu ggwanga lino. Is not even aware nti ne Doni Kulis gy'oli takumanyi nako kati wabadde ogattamu waki. That was a big mistake. Tosobola kwogera bintu byo nga towemudde. Nga tovumye towemudde. Yaba owemula abaana bato. Gwabazaala. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'oliriddawa wadde wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 29. Temuddeeyo ne mwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno.